Omulabirizi w'Ennamirembe Kitaffe mu Katonda Bishop Banja alina obubaka eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II bwamuweerezza olwaleero ku matikkira ge ag'omwalonda ogwa-31. Nsaba mukkirize tuwulirize ebigambo bino kubanga byankizo. Biri ku mulamwa ogwatuweebwa nga twebaza olw'ebikulu Katonda by'akoze era n'okuddamu essaala zaffe. Mujjukira bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe yali nga alumizibwa mu mubiri, twategeezebwa bulungi nti agenda okujjanjabibwa mu nsi z'ebweru era n'atwalibwa n'ajjanjabibwa. Twagala nnyo okwebaza mu nsi eyo gy'ajjanjabiddwa obulungi, naddala ate Namibia gy'avudde ate okukomawo wano okwongera okulamula Obuganda. Twagala nnyo okwebaza bannaffe omulungi mu nsi ezo abamuli era abamubadde okumpi ng'ali emitala w'amayanja. Tubeebaza nnyo, twebaliza ddala kubanga Ssaabasajja tumulina alamula Obuganda. Mukama yeebazibwe. Omulamwa gw'amatikkira, obumu ge maanyi ga Namulondo. Obumu ge maanyi ga Namulondo. Twebaza Katonda olw'omulamwa guno kubanga mukulu nnyo nnyo nnyo. Kitegeeza nti amaanyi ga Namulondo okusobola okugenda mu maaso, tuteekeddwa okubeera obumu mu ngeri zonna. Era mukoze bulungi bwe muzze. Tulabye abooluganda mwenna okuva mu bitundu eby'enjawulo, mu nzikiriza ez'enjawulo, ate era bwe muvudde ne mawanga ag'enjawulo ne mujja ne tubeera bumu nga twebaza nga tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka. Mu kusaba kuno mwe tumusabira era Katonda waffe ayongere okumujjanjabira ddala, ate emirimu n'obuweereza bwonna Katonda bw'amuyitidde busobole okugenda mu maaso. Njagala nnyo ssebo okwebaza mukadde waffe Ssaabalabizi w'Ekkanisa ya Uganda bwe wasiimye nze mbambuulira mu kusinza kuno, neeyanzizza neeyanzeege. Era neebaza era nga nnyongera okwebaza Ssaabasajja Kabaka bwe yasiimye tubeere wano, ate nga omulamwa guno ogw'obumu gwe tutambula nagwo mu Bwakabaka bwa Buganda okusobola okunyweza Namulondo. Katonda yeebazibwe nnyo akuumye Ssaabasajja Kabaka. Emyaka 31 si kitono, kinene nnyo nnyo, era twebaza Katonda. Tuzze kwebaza Katonda kubanga Katonda y'ayinza byonna era y'aganya byonna okubeera nga bigenda mu maaso. Ssaabasajja tumwebaza, era njagala ffenna abooluganda twongere okuyiga ensonga eno. Tituteekeddwa okwebaza Katonda mu ngeri zonna zonna. Ssaabasajja atuyigiriza era ayongera okutuyigiriza ekigambo kino eky'okwebaza Katonda olw'ebikulu by'agenze ng'akola mu bulamu bwe. Era Ssaabasajja twebaza kubanga akoze ebintu bingi nnyo mu kiseera kino. Muwulidde ng'ebimu abaana baffe babadde bagenda babimenyaamenya okuva mu luzira SS. Era tubeebaza emirimu emirungi egy'amaanyi egy'omuwendo Ssaabasajja Kabaka gy'akoze era gy'akyakola ne mu myaka emirala mingi egijja. Naye mu myaka 31 tulabye nga Katonda amukozesezza bulungi. N'olwekyo ekigambo bumu kya nsonga era tukakasa nga kijja kunyweza Namulondo.
Twebaza Ssaabasajja Kabaka okukumaakuma obulungi Obuganda, okubeera awamu nga tukola ebintu ebitali bimu omuli bino Ssaabasajja Kabaka wa Buganda byawomyemu omutwe obulungi kusinga ekigambo eky'ebyobulamu. Era ekigambo ky'ebyobulamu kikulu nnyo. Mulabye bwalwanyisizza endwadde ezitali zimu omuli mukenenya na lubiri fistula, era nga atuteekedde Kabaka's birthday run. Sebo Katikkiro, twagala nnyo okukwebaza olw'okukunganga Obuganda. Ensonga eno Ssaabasajja gyakukwasa n'osobola okutuukirira obulungi bwetyo, era ebibala ebivudde mu kino bibadde bingi nnyo. Twagala nnyo okwebaza n'okusiima engeri eno okukumaakuma obumu bwaffe ne tujjumbira emirimu gyonna egituweebwa. Namulondo nefuna amaanyi. Twagala nnyo okwebaza. Bwe tubeera abalamu, amaanyi gaffe galabisibwa, era amaanyi ga Buganda galabisibwa mu bantu abalamu abatambulira awamu era abatambula nga bassa ekitiibwa mu Namulondo. Ensonga eno ey'obulamu nkulu nnyo, era ne Yesu yennyini bwe yali ajja yagamba nze najja zibe n'obulamu, ate obulamu obwo mu bulambalamba nga bujjuvu. Yokaana 10:10 bw'atyo bw'atutegeeza. Noolwekyo ekigambo kino bwe kyayolesebwa nakitutte nga nsonga nkulu nnyo okubeera obumu, kubanga n'omulabe Sitaani ayagala abantu abatakwatagana. Yajja okubba, okutta n'okuzikiriza, era kasa aweebwa ebbanga ne tutandika okutoobyola ekigambo kino eky'obumu. Sitaani tuba tumuwadde akatebe n'atuula. Naye nsaba era neegayira Katonda atunyweze tubeere b'amaanyi mu bumu bwaffe, Obuganda bweyongere ate okugenda mu maaso. Noolwekyo Ssaabasajja Kabaka ensonga eno ey'obulamu bw'agisoosowaza bw'atyo, twongera okwebaza Katonda. Naffe tuteekeddwa okumubeera, tunyweze obumu. Amaanyi ga Namulondo ya bajjajja ba Ssaabasajja Kabaka gasobole okuweyoleka mu bintu byonna bye tukola mu bulamu bwaffe. Omulamwa guno gujja kusobola bulungi nnyo okukyusa embeera ebadde erabibwa oba ebadde etambulira mu mbeera gye twetambuliramu, eteweesa oluusi obulungi ekitiibwa kya Buganda. Twebaza nnyo bonna abasobodde okusabira Ssaabasajja Kabaka, era twagala nnyo okwebaza enteekateeka yatukolerwa ne tusaba ku Lwokutaano, era ne tusaba ku Lwomukaaga ne ku Sande, n'olwaleero y'entikko ey'okusaba. Naye era tujja kweyongera okusabira Ssaabasajja Kabaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasobodde okusaba, era nsaba tusabire ensonga ey'obumu, tusabire ensonga ey'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Twebaza kubanga Ssaabasajja ayagala abantu be abakola, tayagala namugayaavu, tayagala bugayaavu. Noolwekyo ng'Obuganda twagala okwegayira Katonda atunywereze mu kukola nga Ssaabasajja Kabaka bw'atulambise ebbanga eriise awamu ne Katikkiro wa Buganda n'atuukiriza ensonga eno gye tuli okulaba nga egenda mu maaso. Twebaza Ssaabasajja Kabaka kubanga atukubiriza okwenyigira mu by'obulimi. Muwulidde abaana babiyimbi, abaana bano bategeera ensonga eno nkulu nnyo n'okulima, ate era n'atakoma kukubiriza naye ate n'ateekawo n'ebikolwa byennyini, kubanga asobodde okutuwa emmwanyi, endokwa z'emmwanyi
era ne tusobola okubeera nga tuzisimba mu nteekateeka eyo eyamwanyi terimba. Twebazizza nnyo olw'ensonga eno. Bino bye bisinga ate okunyweza n'ettaka lyaffe, kubanga Omuganda ttaka. Awatali ttaka Obuganda tuba tetulina. Noolwekyo twebaza Katonda okulaba nga waliwo ebikolebwa ku ttaka. Era ssebo wenjagalira okwongera okutegeeza nti mu kkowe lino ne Ssaabalabizi waffe the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu naye bwe yatukubiriza ffe nga bannaddiini naddala mu kukkiriza kuno okw'Ekikristaayo okubeera nga tujjumbira ensonga ey'okusimba emiti, ey'okusimba emmwanyi. Era twagala nnyo okukwebaza Ssaabalabizi kubanga yategeeza nti bwe tutakole bwe tuti waliwo engeri y'eddungu erabika nga eyinza okutulumba. Yatukubiriza nti buli lwe tubanga tussaako emikono, abo bagenda okusibwako emikono, buli mwana ateekeddwa okusimba omuti, oba gwa mmaanyi oba omuti gwa ngeri ki oba gw'ebibala. Buli mwana yenna ateekeddwa okusimba omuti. Olumu tuteekako abaana basukka mu 500 oba 9. Kati olunaku olumu bwe musimba emiti egyo tumanya tujja kunyweza enteekateeka eno Ssaabasajja gy'atukubiriza. Era na buli mugole agattibwa otumudde ebyesomako n'ebyobulamu taata omulembe gw'ogwanjawulo. Israel Kazibwe Kitooke, Minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda. Twala omukisa guno okwagaliza Ssaabasajja Kabaka n'okumuyozaayoza olw'okutuuka ku matikkira ge ag'emyaka 31 nga atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Yegwe atukuŋŋaanya, yegwe atubumbirira, yegwe mbatisedduge. Otumudde ebyesomako n'ebyobulamu taata omulembe gw'ogwanjawulo. Yegwe atukuŋŋaanya, yegwe atubumbirira, yegwe mbatisedduge. Otumudde ebyesomako n'ebyobulamu taata omulembe gw'ogwanjawulo. Yegwe atukuŋŋaanya, yegwe atubumbirira, yegwe mbatisedduge. Otumudde ebyesomako n'ebyobulamu taata omulembe gw'ogwanjawulo. Yegwe atukuŋŋaanya, yegwe atubumbirira, yegwe mbatisedduge. Otumudde atubumbirira. Omuganda kitegeeza ki? Bumu. Tuteekeddwa okubeera obumu. Kitegeeza obumu obwo okuva edda n'edda nga Abaganda nga babeera bumu. Ffe tulina okulabirira n'okutonera Omutanda amakula ate era n'okwongera okumutwaliranga byonna bye tuyinza okulaba nga Katonda atadde mu mikono gyaffe. Era kaakati bw'oba tokola ate onojjawa by'onooteeka mu maaso g'abeene. Bw'onooba tokola, Abaganda bakozi era baakolanga, era nga Kabaka atonerwa ebifaana bwe bityo. Era ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro, tuteeseteese n'olunaku luno olwaleero amakula, kubanga abasajja n'abakazi mu Bwakabaka bwa Buganda bakozi. Tulina amakula ge tujja okutonera Ssaabasajja Kabaka ng'obulabirizi bwe Namirembe, era ng'amasomero gaffe twagakubiriza gawome omutwe mu nsonga eno. Era ekiseera bwe kinaaba nga kituuse tujja kwanjula amakula ge teesiteese. Tewayinzanga nga kugenda mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka ngalonsa. Ennono eno egenze eseebengerera nnyo ebiro bino. Era oluusi weesanga abantu obukadde n'obukadde nga batunuulira Ssaabasajja Kabaka mbw ate y'aba abawa. Ekyo kinafuya Namulondo. Era mbasaba Katonda atubeere tweddeko tunyweze ettaka lyaffe kwe tuyinza okufunira
ebyo ebiyinza okuzimba obwakabaka buno obwa Buganda. Tuleme okwetundako ettaka lyaffe nga tukaaba obwavu, ettaka lyaffe ne tulisaanyaawo. So nga bwe tuba n'ettaka kwe tulimira era ne tukola ebintu eby'enjawulo ng'Obuganda, tuba n'amaanyi mangi nnyo. Edda ng'omwavu bw'abanga omwavu nga olabira ddala omuntu oyo okumuyita ng'omwavu nga tayagala kigambo ekyo kuwulikika mu matu nti gundi mwavu, nga lwaki obeera omwavu nga waliwo Katonda by'atadde mu mukono gwo. Era bw'oba osomye okuva essuula 4:2 Musa Katonda ng'amubuuza ndi kiki ekiri mu mukono gwo. Kyokka kati twafuuka bagayaavu mu bintu ebimu, era obwavu ne lufuuka luyimba, tuwoza ffe tuli baavu era twagala gavumenti yebeetuwa. Kati gavumenti yeeneebijjawa byonna byeneetuwa. Abamu tugenda mu Bwakabaka, Ssaabasajja atuwe, ffe tulina okuzimba Obuganda. Era ensonga endala enkulu ennyo etumanyiddwako ng'Abaganda kwe kukuuma ekitiibwa. Ekitiibwa, abantu nga bakuuma ekitiibwa kya Buganda. Era muwulira oluyimba lwaffe nti ekitiibwa kya Buganda tukikuumenga. Ennaku zino abantu baffe empisa zigenze zibagwamu, tetuwaŋŋana kitiibwa. Ate twajjirwa ate olumbe lw'emitimbagano, social media. Bannaffe abavunaanyizibwa emikutu gino gikozesebwa bubi nnyo, era kino kityobodde nnyo n'okumalamu Namulondo amaanyi. Abaganda oba nabo bonna abagenze nga batyoboola ekitiibwa eky'empologoma ya Buganda, Ssaabasajja mpologoma ya Buganda, naye okutyoboola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka, ekigambo ekyo kigambo kibi nnyo. Okutyoboola empologoma ya Buganda, bannanga abakoze bwe batyo mutukoze bubi nnyo era musaana kwenenya. Lwaki mugenda nga musamwasamwa n'ebigambo bye mutategeera era ne mutalinaako mutwe n'amagulu? Mbasaba mufubenga nnyo okufuga omumwa. Omumwa bw'otogufuga ne gukutolokako oyinza okugwa mu nsobi n'okola ebitakusuubirwamu. Nsaba tufube okukozesa obulungi olulimi Oluganda, obuwangwa n'ennono, kubanga bino bikuuma olulimi. Anti lubeeramu ebisoko ate n'ebigambo ebimu nga bw'obyogera oteekeddwa okubyogera ng'obisabise bulungi, tomala gameggula bigambo ng'oluusi bye tuwulira. Bw'osoma mu Ngero essuula 16 olunyiriri olw'13 waliwo ebigambo bino bye njagala tubiwulirize, kubanga tugenze nga tuva ku mulamwa abantu ne boogera ebisasamaza bye batamanyi. Era ssebo Katikkiro tukusaasira, kubanga ebigambo ebifaana bwe bityo bimalamu oluusi amaanyi. Ate tebikomyawo, kubanga tugenze tubiwulira oluusi ne mu masinzizo ng'era abantu bagenda boogera bye bamanyi ne bye batamanyi. Ekyo nno kyetaaga Katonda atubeere. Abantu ne boogera bannaabwe ebigambo ebitaliimu era ebizitowa. Omuganda teyakolanga bw'atyo. Katonda atubeere. Bw'olaba mu Ngero essuula 16 olunyiriri olw'13 ebigambo bino bigamba bwe biti nti emimwa emituukirivu bakabaka gye basanyukira. Emimwa egyo gye basanyukira bakabaka, emimwa emituukirivu nga gyogera bya butuukirivu, era baagala oyo ayogera eby'amazima. Kabaka bw'asunguwala, mulize kino, ti kabaka bw'asunguwala ayinza okutta.
mbategeezezza nti kabaka mpologoma. Empologoma ng'esunguwadde ani ayinza ogyerambika mu maaso? Ensonga eyo nkulu abooluganda, twewale bwe tuwulira nti kabaka asunguwadde, twewale okusunguwaza kabaka. Agambye nti kabaka bw'asunguwala ayinza okutta. N'agamba naye omuntu ow'amagezi amuwooyawooya mangu. Kaakati wabaawo ebigambo ebibadde tugenda twogera nga tusamwasamwa nabyo, Katonda atubeere okwenenya okukkakkana kabaka aleme okusunguwala. N'agamba Olunyolo 15 nti okusanyuka kwa kabaka mwe muli obulamu. Okusanyuka kwa kabaka mwe muli ki? Mwe muli obulamu. Noolwekyo tuba twagala kabaka abeere n'obulamu obulungi, tukole ebyo ebiyinza okumusanyusa. N'agamba n'okuganza kwe kulinga enkuba eya ttoggo. Ebigambo ebyo njagadde tubirowoozeeko. Katonda atubeere tusobole okuwa Ssaabasajja ekitiibwa kyo, era ekyo kijja tuyamba okukuuma obulungi obwakabaka n'obumu bwaffe, Namulondo esobole okubeera nga y'amaanyi ddala n'okusinga abo abaagala okuginafuya. Naye njala kubategeeza nti Namulondo tesobola kunafuyizibwa. Ekyo kyo njagala mukitegeere. Kale mbasaba tufube nnyo okusanyusa kabaka, twewale nnyo ebyo ebimunakuwaza. Olwo tujja kusobola okukuuma obumu bwaffe, era amaanyi ga Namulondo gajja kwongera okulabika. Matayo 6:33 kyava agamba bw'ati nga tukubirizibwa abooluganda okunoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, n'ebirala byonna biryoke bitwongereko. Okujja wano okusaba nga bwe tusaba kaakano, tunoonya bwakabaka bwa Katonda, era tukakasa nga bwe tunaava wano Obuganda tebugenda kusigala kyekimu. Mu byonna bwe tunaabanga tuli bumu, amaanyi ga Namulondo gajja kulabika buli kiseera. Tuleme okweyawulayawula olw'enzikiriza zaffe, ebitundu gye tuva n'ebintu ebirala byonna ebitaliimu ebiyinza okutwawulayawula, okutunafuya n'okunafuya amaanyi ga Namulondo, anti agali awamu ge galuma ennyama. Yesu Mukama waffe bwe yali ng'addayo mu ggulu, mu Yokaana 17:2-23 yasaba n'agamba essaala enkulu ennyo ti kye mbasabira babeerenga bumu. Eyo y'essaala enkulu gye teekeddwa buli omu okusaba. Obuganda bubeere bumu, Obuganda bubeere bumu, tubeere bumu nga tukola ebyo ebiraga nti tuli bumu. Njagala mutunulire ekiswa n'enswa, engeri gye enkuyege gye zikubamu Namunswa waffe Ssaabasajja Kabaka. Naye mulaba enkuyege nga zibeera nga zinywedde wamu ne zirumba, bwe zirumbira ddala. Era Ssaabasajja Namunswa takoonwako, abeera n'abamukuumira ddala mu bumu, mu kwagala, nga tebawaliziddwa. Bwe tutyo naffe bwe tuteekeddwa okukola nga tukuuma Ssaabasajja Kabaka Namunswa okusobola okunyweza Obuganda. Ekyo kikulu nnyo abooluganda, tufubenga okunyweza ekigambo kino obumu, kubanga obumu ago ge maanyi ga Namulondo. Nga bwe tuzze olwaleero mu mulamwa ogw'obumu, tuzze tusabire Ssaabasajja olwaleero, Katonda amujjanjabe, Katonda waffe amuwonye, kubanga mu ye Katonda waffe mwe muli okuwonyezebwa. Zabbuli ey'ekikumi egamba bw'eti, Zabbuli 103, ebigambo bino njagala tubiwulirize nga naatera okumaliriza. Bigamba bwe biti: olunyiriri olwokusatu
okutuuka ku Lwokutaano nti ayogera ku Katonda akkusa munsonyiweko otandika ku lunyiriri lwakusatu agamba nti asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu, awonya endwadde zo zonna, anunula obulamu bwo buleme okuzikirira, akussaako engule ey'ekisa n'okusaasira okulungi. N'agamba nti akkusa akamwa ko ebirungi, obuvubuka bwo ne bulyoka budda obujja ng'empungu. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri munda yange. Mukama atubeere, tuzze kwebaza Mukama n'emmeeme yaffe ne byonna ebiri mu ffe, nga twebaza ekirabo eky'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kabaka bw'abeera obulungi, Obuganda buba bulungi, era tusobola okukola ebintu bingi ebitutwala mu maaso, nga tugenda mu maaso, Katonda nga aweebwa ekitiibwa, ng'era Obuganda bunywera nga bunywezebwa gulu. Kyenva mbasaba abooluganda nti kale ffenna mu kusaba kuno bwe wabaawo ebyetaaga okwenenya, bwe tunaaba nga tutuuse mu kiseera ddala ekyokusaba, twenenye ffenna tunakuwale, twenenye olw'ebyo ebitusobyeko, twenenye olw'ebyo ebitagenze bulungi. Katonda atubeere. Njagala buli omu aweeyo ekiseera. Bw'oba oyinza n'okwenenya olw'abo abakoze ebitusuula mu ddubi, ebitulabisizza obubi, ekitiibwa kya Buganda ekimanyiddwa ne kirabika nga kiweebuddwa, nga tetulabika bulungi. Noolwekyo tuteekeddwa okusaba ennyo. Katonda oyo ajjudde okusaasira, asonyiwa, era nkakasa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mweteefuteefu naye okutusonyiwa. Kale Katonda ayinza byonna, tewali kitasoboka. Ebitayinzika eri abantu Katonda akola abiyinza. Mulaba Katonda embeera gye yatukolera nga tujaguza amatikkira gano, twali tulowooza nga tuteekateeka ti oba Beene tabeere mu ggwanga. Katonda n'akikola, Beene n'akomawo. Ekyo twebaza Katonda. Mukama yeebazibwe. Njagala n'okubasaba abooluganda, ebigambo bino maama n'alinnya byatusobedde mu bbaluwa Peetero gye yawandiika ey'olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka olunyiriri olw'ekkumi n'olumu okoma ku lw'17. Ebigambo ebyo bannange tubitwale nga bikulu nnyo, era nsaba kubeera okusaba kwaffe. Peetero olubereberye essuula 2 olunyiriri olw'11 okoma ku lw'17. Ebigambo byonna bikulu nnyo, naye kanjogere ku bino nti kubanga Katonda, olunyiriri olw'15, nti kubanga Katonda bw'ayagala bw'atyo mmwe okusirisanga obutamanya bw'abantu abasirusiru nga mukola obulungi. Obwo buvunaanyizibwa bwaffe okusirisa, kubanga eriyo abalabe b'obwakabaka. Katonda atubeere tusirise obutamanya bwabwe era n'engeri zaabwe ezitali nnungi. N'agamba nti olw'16, mubeere baddembe, so si ng'abalina eddembe lyammwe ery'okukisa obubi, era naye ng'abaddu ba Katonda. N'agamba nti mussengamu ekitiibwa abantu bonna, mwagalanenga abooluganda, mutyenga Katonda, mussengamu ekitiibwa Kabaka. Noolwekyo tusaba Katonda ayongere Ssaabasajja Kabaka wa Buganda emyaka emirala mingi, ng'alamula Obuganda ng'akkalidde bulungi ku Namulondo y'abajjajjaabe, era Obuganda nga naffe tukuuma obumu bwa Namulondo.
Namulondo ebere n'amaanyi. Wangaala Ayi Ssaabasajja Kabaka. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ebyo ebigambo bya Kitaffe mu Katonda Bbanja byatuwadde eri Obuganda Obwakabaka na buli muntu yenna nga tujaguza amatikkira ga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Tukweyanziza nnyo Kitaffe mu Katonda Bbanja olw'obakuba obutuufu obulungi bw'otuwadde, Omukama akutongerere musera. Katonda abankuumire, mweraba.